okuddamu kusituka bulungi nnyo omukira guyimuke ng'oyagala kuzinammana omulundi ogwokubiri ngamba rawundi eddako. Olina okwewala bino wammanga. Ekisooka, bw'omalanga okuzina omukazi lekeraawo okupapiriza ng'oyagala kuyunga naddala nga tolina maanyi gayunga. Waliwo abasajja Katonda be yawa amaanyi gaabwe nga ye asobola okudda mu mana n'ayunga bulungi nnyo era nga takirinaako buzibu. Wabula ggwe oba nga si kyekikula kyo nga tolina maanyi gayunga tolinza kuŋŋamba nti ostruglinga n'okudda engulu ate n'oyagala oyungirewo. Ebintu tubikwata mpola mpola. So olumala okuzina emmana bw'oti njagala okkakkane orelaxinge kigenda kuyambako okuddamu okubuildinga oba okuddamu okufuna amaanyi agasobola okuddamu okuzina emmana obulungi oba okuddamu okusituka omusolo guleke like allowed akasoloko. Allowed akasoloko kale akasoloko kakkirize. Munansonyiwose kambu allowed akasoloko kale anti mbadde sagala kozesa kigambo kya Luzungu. Akasoloko kawo omwagaanya oba kakkirize okubeera nga kasobola okubeera nga kaddamu ne kasituka naturally nga tetukakase. Kati then bwekamala okuddamu okusituka ogenda kukasitula otya? Ekisooka weeweeta mukyalawo. Gwe tofaako byokubibyo. Gwe weeweeta mukyalawo. Okuweeweeta munno kigenda kuyambako okubeera ng'osobola okubuildinga ka connection wakati wamwe n'okuwulira obulungi n'okubeera ng'ogenda kuproducinga dopamine. Olwebyo ebibeera bitambula mwenywegere muweeweete mukwateko mu nfuli mu mana naye ng'ate ebirowoozo tobitadde nnyo kasoloko pane nga tekasituka kajja gaana. Buli bw'okateekako pressure wansi awo obeera okateekako akazito munne kajja gaana okuddamu okusituka. So bw'omaliriza bulungi nnyo okuweeweeta akasoloko omaliriza okuweeweeta munno awo olyokoddemu ate osituke olyokoddemu ozina emmana. Naye ekirala kye mbasaba ngenda ne mbagamba nti gwayagala okuzina emmana lekeraawo okufubutuka obufubutusa omukazi. Amaanyi gano g'okozesa ogeetaaga. Oyagala kuzina rawundi 3 oyagala kuzina rawundi 4 kyokka otandikiza okwata amaanyi ge wandikozesezza mu rawundi zino zonna 4 n'ogateeka mu rawundi esooka. Katugambe nti nno nti ndi muntu ayina amaanyi gange kaŋŋambe nti nina amaanyi nga pounds 1,000 ez'amaanyi. Gonna bw'ogakozesa wano ogenda otuuka ku namba 2 oba ku rawundi ey'okubiri ng'omukira tegusobola kuddamu kusituka kubanga oba munafu. Omubiri gwo we gukoowa oba omubiri gwe guba nga tegulina maanyi n'akasoloko tekabeera na maanyi kubanga akasolo kitundu ku mubiri gwo. Bwe nkoowa n'emikono gyange gikoowa. Okumanya okukoowa kuveeko n'amaaso gakoowa kati ate olwo akasolo. Kati omubiri ogwo buli bw'ogukozesa ennyo kifuba supiidi amaanyi mukozesa force mukozesa amaanyi mangi. Simanyi lwaki obeera okozesa amaanyi mangi kubanga tekyetaagisa. Kati ago amaanyi amangi g'okozesa ge gagenda okwaffectinga embeera y'okuba nti ku namba 2 oba ku rawundi ey'okubiri togenda kubeera ng'osituka. So tokozesa maanyi mangi ng'onaazina emmana. Ate n'ekirala mweyigirize okuwangaala. Kati emmana bw'ogizinira eddakiika 3-2 kitegeeza okozesezza amaanyi mangi okuggyako ku ggwe. Aŋŋamba nti senga nze nina ekizibu kyange already oluba okuyingira mu mana ng'akasolo kagwa. Bino byenjogera bya muntu nga ggwe nti senga nzina bulungi rawundi esooka naye ey'okubiri okusituka lutalo. Bino bibyo. Kati ate siri kwoyo oli aŋŋamba nti senga nze sisituka oba nze senga oluba okuyingira nga gayiika oba nga mmala. Mmwe mulina ate ebyammwe era nakoze live nga nsomesa ku nsonga eyo osobola okuginyoonyaako kweri eriko omusajja atayima oba aleberera mu mmana. Osobola okubeera ng'oginyoonya ku YouTube kuno ojja giraba ku channel yaffe kuno kweri. Kati njogera ku gwali mu mbeera eyo ebyo birala mukko era obujjanjabi bwo naawe gye buli. Kati ono azina obulungi amaanyi ga dividingemu. Emmana gizine ogiwangaaliremu naye ng'ate amaanyi okozesezza matini. Nti toweefunuggula nnyo tokozesa maanyi mangi. Like kozesa busitayiro obutagenda kukutula sitayiro ezitali za maanyi. Styles eziri simple tulinawo kajiiko tulina namate obeera na weebase tulina namaanyi nnyo g'okozesa okujjako okunyeenya ekiwato tulinawo ka missionary naye maama olaba omusajja azina missionary naye nayo n'agizinisa fujjo n'agizinisa amaanyi n'ogaba nange ng'ate missionary si y'amaanyi just omuntu osobola okwepositioninga kasatu obeera mu ka plank waliwo ke tuyita plank ka missionary naye obeera ng'ali mu plank kasatu obeera mwako kubanga ako nako kakooya omubiri ka draininga energy. Kati gwe just omukazi omwebakako waggulu naye utamuteekako kifuba kyo kyonna naye ng'ekifuba kyo kiri kumpi n'ekike then emikono gino n'osimba bw'oti mu mabbali wano naddala wano nga mu bayitawo batya
mu shoulders mu bibegabega byawaawo kati n'obeera ng'eno onyola bunyoozi kiwato mpola munange omukazi agenda kuba awoomerwa ate n'omusajja agenda kuba akola ki awoomerwa mu ngeri y'emu efaanaganako bw'etyo so tozina mukazi ng'omuzinisa fujjo gy'okoma omuzinisa fujjo amaanyi gagenda amaanyi gye gakoma okukeewa munnange ogenda kwesanga nga tolina ky'osobola kwekolera ku luutu ey'okubiri nga ne bw'ofuba nti nsituke nzine luutu bbiri munnange nga tosobola anti akasolo nga nako kakooye nga kagamba gundi ndeka mpummule so omukazi ate nno n'okubeera ng'okozesa amaanyi matini kikuyambako n'okubeera ng'ogenda kuwangaala buli bw'owulira nti onaatera okumala instead of okwongeramu amaanyi linnyamu mukira gusikeeyo empewo eguyitemu guzzeeyo gusikeeyo empewo eguyiteko guzzeeyo kino kijja kuyambako okubayinga akadde oba okwegulirayo akadde oba okubayinga time mu nsonga eyo bw'otyo kale temwerabira kusubscribinga kulikinga n'okukomentinga nina channel yaffe endala eyitibwa Story Hub Luganda eyo no tugabanayo mboozi za mu kisenge mboozi za kintu kikulu mboozi za mukwano osobola oginyonyako ko eri kuno ku YouTube no subscribinga nobeera ng'otwegattako nina Facebook page eri mu manya gasenga eri mumanya gasenga Faith 256 gwe wenna ng'oyina gwe wenna ng'oyina Facebook account go nango ina Facebook account you can consider giving me that follow bwekibanga tekikosa bwekiba kikosa sikiyina mu buzibu followinga giraikinge page yaffe eyo ate era ntekayo content buli lunaku ate content wayo abeera summarized tatera kubeera nnyo muwanvu no naye muteekayo naye nga trust me ntekayo content kati then tulina ne account endala eya TikTok eri mu manya gasenga Faith 256 osobola ogendayo nayo n'ogifunayo n'obeera ng'okola ki ng'otwegattako oba n'obeera nga followinga ku TikTok bw'oba ng'olina TikTok account oba tolina account sikiinaako buzibu nkwagala nnyo omulungi wange wenna mpuliriza neesiimye nnyo obudde bwompa era nenkwebaza thank you so much nsaba Allah akunkuumire akumpeera ebisinga obulungi tubeera ne live streams buli lunaku olunaku olwokuna tubeera n'ebibuuzo ate nga lwolwaleero olwo nno osobola okujja ku pano ne tunyumyamu ne tuseka kiboozibozi bibuuzo bya mukwano na bya mu kisenge n'embeera nga mbiddamu live ku pano ku lwokutaano tubeera n'emboozi z'omukwano ku Saturday gubeera musomo ate ku Sunday ne tubeera n'abanoonya mubeere bulungi once again mweraba yeah.